Katonda tagamba nedda. Mwenna nja kubawa kyennyini kye muyaayaanira lubeerera ng'era wenkoze okuva ku ntandikwa y'obudde. Subscribe, sharinga. Emboozi ne Katonda Neil Donald Walsh. Weebale nnyo ku lw'okukoowoola okwo ne ku lw'okusoomooza okwo. Weebale ku lw'okuteeka ekiruubirirwa mu maaso gange. Weebale nnyo ku lw'okunkuuma nga lubeerera nga ŋŋenda mu kkubo ly'omanyi nti ebyaddala lye njagala okutwala. Kyekyo lwaki nzija gy'oli. Kyekyo emboozi eno njaagadde era ne ngiwa omukisa. Kiri mu mboozi eno nti mwenzuula obwa Katonda mu nze era ne ntandika n'okulaba munda mwa buli omu omulala. Omwagalwa wange, eggulu lijjaguza we liwulira nga oyatula ekyo. Eyo ensonga yennyini lwaki nzize gy'oli era nja kujja eri buli omu oyo ankoowoola era nga wenzize eri abo abalala abali mu kusoma ebigambo bino, kuba emboozi eno teyagendererwa kuba yiyo weka, yagendererwa eri obukadde bw'abantu okwetooloola ensi era biteekeddwa mu ngalo za buli muntu mu kaseera kennyini mwe babyetaagidde. Emirundi egimu mu ngeri ezisinga okuba ez'ekyewuunyo bibaleese eri amagezi bo bennyini ge bakoowoddeyo nga gatuulira ddala mu kaseera ke balimu mu bulamu bwabwe. Kino kye kyewuunyo kya kiki ekigenda mu maaso wano, nti buli omu ku mmwe ali mu kuzaala kino ekivaamu nga yakyekoledde. Kiringa omuntu omulala ye yakuwadde ekitabo kino, eyakuleese eri emboozi eno, eyakuguddewo ku mboozi eno, kyokka nga ggwe ayeereese. N'olwekyo katutabaale ffenna ebibuuzo ebisigadde ebyo by'okutte mu mutima gwo. Nsaba tuyinza okwogera okweyongera ku bulamu oluvannyuma lw'okufa. Wabadde onnyonnyola ekyo ekituukawo eri omwoyo oluvannyuma lw'okufa era olwo njagala okumanya ku ekyo mu bungi nga wensobola. Olwo tujja kukyogerako paka nga okuyaayaana kwo kukkusiddwa. Nagambye gye bwayise nti ekyo ekituukawo kye kyonna ky'oyagala kituukewo gy'oli. Ekyo nakitegeezezza. Otonda ensi yo si wokka nga oli mu mubiri ne woobeerera nga weesudde okuva we guli. Okusooka kino oyinza obutakimanya era kitegeeza oyinza obutabeera nga omanyi nti oli mu kutonda ensi yo. Obumanyirivu bwo olwo bujja kubeera nga butondebwa n'amaanyi abiri oba limu, ebirowoozo ebitaluŋŋamiziddwa oba okutegeera kw'akabondo k'abantu b'olimu. Okutuuka ku mutendeera ebirowoozo byo ebitafugiddwa gye bikoma okuba eby'amaanyi okusukkuluma entegeera y'akabondo ko kw'ogwo omutendeera kwe bijja okulabika mu nsi yo. Okutuuka ku mutendeera okwo kweyaniriza entegeera y'akabondo ko ne wennyika era n'ogundiira mu yo, kw'ogwo omutendeera kw'ojja okugiraba mu nsi yo. Kino si kyanjawulo okuva ku batya w'otonda ekyo ky'oyita amazima g'obulamu bwo obwakati. Lubeerera mu bulamu olina ebyokusalawo bisatu. Okusooka, osobola okuleka ebirowoozo ebitafugiddwa okutonda akaseera. Ekyokubiri, osobola okukkiriza entegeera yo ey'obuyiiya okutonda akaseera. Ekyokusatu, osobola okukkiriza entegeera y'akabondo ko okutonda akaseera. Ekyewuunyisa kye kino, mu bulamu bwo obwakati okisangamu obuzibu okutonda ng'omanyi ky'okola okusinziira mu kumanya kwo okw'obuntu, era ddala emirundi egisinga oteebereza okumanya kwo okw'obuntu okubeera okukyamu nga oweereddwa ebyo byonna by'olaba okukwetooloola, era kitegeeza owanika eri entegeera y'ekinywi kyo oba ekuyamba oba tekuyamba. Mu buseera obusooka obw'ekyo ky'oyita oluvannyuma lw'obulamu, ku mukono omulala oyinza okukisangamu obuzibu okwewaayo eri entegeera y'ekinywi nga oweereddwa ebyo byonna by'olaba okukwetooloola. Ekyo kiyinza obutabeera nga kikkirizika gy'oli. Olwo kitegeeza ojja kubeera nga okemebwa okwenyweza ku kutegeera kwo okw'obuntu, oba kikuyamba okukikola oba nedda. Nandikugambye kino kiri mu kaseera w'obeerera nga weetooloddwa entegeera eza wansi nti wojja okuganyulwa ekisinga okuva mu kwesigaliza nga oli ku ntegeera yo, ate w'obeerera nga weetooloddwa entegeera eza waggulu nti ojja kuganyulwa okuva mu kuwanika. Kyandibeera n'olwekyo eky'amagezi okumanya ebitonde eby'okutegeera okwa waggulu. Sisobola kukkaatiriza kimala omugaso gw'abantu mw'otambulira. Mu ekyo kye muyita oluvannyuma lw'obulamu
tewaliyo kintu na kimu ekyokweraliikirira ku kino ekiruubirirwa kuba bunnambiro era kyekolerawo ojja kubeera nga weetooloddwa ebitonde ebyokumanya okwa waggulu kosa n'okwetooloolwa okumanya kwa waggulu kwennyini neera oyinza obutamanya nti mu mukwano omungi oggaliddwa oyinza obutakitegeera mbagirawo kiyinza n'olwekyo okulabika ng'ebintu ebiri okutuukawo gy'oli nti oli ku ntujjo ya buli kwekyusa kw'okuyaayaana okwo mu kaseera ako mu mazima ofuna obumanyirivu ku ntegeera eyo mw'ofiira abamu ku mmwe mulina bye musuubira nga temumanyi na kumanya obulamu bwammwe bwonna mubaddenga n'ebirowoozo ku kiki ekituukawo ku luvannyuma lw'okufa era lw'ofa ebirowoozo ebyo bivaayo ne birabika era embagirawo ofuna okukifuula ekyaddala ekyo ky'obadde olowoozangako era bibeera ebirowoozo ebyo ebisinga okubeera eby'amaanyi ebyo by'osinze okusimbako omutima ebyo nga lubeerera mu bulamu bye bijja okubeerawo olwo omuntu ajja kugenda mu ggeyeena singa abantu bakkiriza obulamu bwabwe bwonna nti eggeyeena kye kifo ekyaliyo nti katonda ajja kulamula abangu n'abafu nti ajja kwawula eŋŋaano ku bicaafu era n'embuzi okuva mu ndiga era nti ekyamazima bagenda kugenda mu ggeyeena nga oweereddwa ebyo byonna bye bakoze okunyiiza katonda olwo bajja kugenda mu ggeyeena bajja kuyokebwa mu muliro ogutazikira bayinza kuguwona batya oyogedde okuddiŋŋana n'okuddiŋŋana mu kitabo kino nti ggeyeena teriiyo kyokka era ogamba tuzimba amazima gaffe oba ensi era tulina obuyinza okuzimba ensi oba amazima tulina obuyinza okuzimba ensi oba amazima gonna nga kyonna kisinziira ku kirowoozo kyaffe n'olwekyo eggeyeena n'okusiraana kuli eri abo ababikkiririzaamu mu nsi y'oluvannyuma teri kiriyo okuggyako ekyo ekiri oli mutuufu okunokolayo nti osobola okutonda ensi entono yonna gy'olonda nga kw'otadde n'obumanyirivu bwa ggeyeena nga w'olambuludde sigambangako mu mboozi eno yonna nti tojja kumanya ggeyeena nagamba nti ggeyeena teriiyo ebintu ebisinga by'ofunako obumanyirivu tebiriiyo kyokka ate obimanyi nga oggyeko ebyo byonna kino tekikkirizika mukwano gwange omu ayitibwa Barnett Bain yafulumizza firimu ku kino ntegeeza ku kino kyennyini tuli mu August nga 7 1998 nga wempandiika bino kino ndikigatta mu mboozi wakati w'ennyiriri z'emboozi y'emyaka 2 egiyise era kino sikikolangako naye nga sinnaba kusindika kitabo kino eri omukubi w'ebitabo nabadde nkiyisaamu amaaso omulundi gumu ogusemba n'enkizuula lindako Robin Williams yakoze firimu ku kino kyennyini kye tuli okuyogerako wano eyitibwa birooto ki ebiyinza okujja era okulambulula okukanga okwekyo kiwaakayogera ongimanyi oli katonda agenda mu firimu katonda akola firimu ye tokirabanga katonda wange kale kituufu naye kiki olowooza katonda awandiika bitabo byokka n'olwekyo firimu ya Robin Williams ebyaddala ntuufu ntegeeza eyo engeri ki gye kirimu nedda teri firimu oba ekitabo oba okulambulula kw'omuntu yenna ekyo ekituufu ebyaddala ku bwa katonda yadde ne bayibuli ebyaddala si ntuufu ye era ndowooza ekyo okimanyi kale ate ekitabo kino amazima ebyaddala ekitabo kino kituufu nedda kino saagala kukikugamba wabula oli kuyisa kino okuyita mu kasengejjaako ak'obuntu kati nsobola okukkiriza nti akatimba ku kasengejjaako katini okusingawo kayonjo ofuusa akasengejja akalungi wabula era okyali kasengejja ekyo nkimanyi njagadde kuddamu kuwulira nate wano kubanga abantu abamu batwala ebitabo nga kino kosa ne firimu nga kiki ebirooto kye biyinza okufuuka nga amazima agaddala era njagala okubayimiriza okuva mu kukola ekyo abawandiisi n'abaafulumya firimu eyo baleeta amazima agamu amagazi okuyita mu kasengejja akatali katereevu ensonga gye banoonya okuggyayo yali nti ojja kufuna obumanyirivu ku ekyo kyennyini kye wasuubira oluvannyuma lw'okufa kosa ne kye walonda okufunako obumanyirivu eyo ensonga baagituukiriza bulungi kati tusobola okuddayo awe twabadde ye
Nandyagadde okumanya ekyo kye nayagadde okumanya bwe nali ndaba firimu eyo. Bwe kiba nti teri geyeena kyokka nga ndi mu kufuna obumanyirivu ku geyeena, olwo enjawulo yeeruwa? Tewayinza kuba n'emu. Obuwanvu bwonna bw'omala ng'osigadde mu nsi gy'otonze, kyokka nga toliyinza kutonda nsi ng'eyo lubeerera. Abamu ku mmwe temujja na kukimanya okusukkuluma ekyo kye muyita akatikitiki k'akatikitiki, era kitegeeza tojja kufuna bumanyirivu yadde ne mu busenge obwekusifu obw'ebirowoozo byo, akafo ak'okunyolwa n'okubonaabona. Kiki ekiyinza okunkomekkereza okuva mu kutonda akafo ng'ako ak'okumala lubeerera singa nakkiriza obulamu bwange bwonna nti waliyo akafo ng'ako, era nti ekintu ekimu kye nakola kyandeetera okubeera nga nsaanira ekifo ng'ekyo? Okumanya n'okutegeera kwo. Ng'era mu bulamu buno akaseera ko akaddako katondebwa okuva mu kutegeera kwo okupya kw'ofunye okuva mu kaseera ko akayise, n'olwekyo era ne mu ekyo ky'oyita obulamu bw'oluvannyuma bw'ojja okutonda akaseera akapya okuva mu ekyo ky'ozze okumanya era ky'otegedde mu kikadde. Era ekintu ekimu ky'ojja okumanya kw'ossa n'okutegeera mu bwangu kiri nti lubeerera oli mu kusalawo kiki ky'ojja okufunako obumanyirivu. Ekyo kiri lwakuba mu bulamu bw'oluvannyuma ebivaamu byambagirawo, era tojja kusobola kulemwa kutegeera enkwatagana eri wakati w'ebirowoozo byo n'ekintu kw'ossa n'obumanyirivu ebirowoozo ebyo bye butonda. Ojja kwetegeera okubeera nga otonda ensi yo. Kino kiyinza okunnyonnyola lwaki obumanyirivu bw'abantu abamu bwa ssanyu ate obumanyirivu bw'abantu abamu bwa ntiisa. Lwaki obumanyirivu bw'abantu abamu bwenyikivu nnyo kyokka ate obw'abalala tebulabika kubaawo, kw'ossa ne lwaki engero nnyingi ez'enjawulo weeziri ku kiki ekituukawo mu buseera bw'oluvannyuma lw'okufa. Abantu abamu bakomawo okuva mu bumanyirivu obwakabula kata bafe nga bajjudde omukwano n'eddembe, era nga tebalina kutya kwa kufa olubeerera, kyokka nga abamu bakomawo nga beesisiwadde nga beekakasa nti basisinkanye amaanyi ag'amasitaani n'ag'enzikiza. Omwoyo guyanukula eri ne guddamu okutonda enteesa y'endowooza esinga okubeera ey'amaanyi n'ezaala ekyo mu bumanyirivu bwayo. Emyoyo egimu gisigala mu bumanyirivu obwo okumala akaseera okukifuula ddala ekyaddala, kw'ossa n'eddi we gyasigala mu bumanyirivu bwagyo nga gikyalina omubiri, kyokka nga mu mbeera zombi mu bwenkanyi si bya ddala era si bya nkalakkalira. Emyoyo emirala gikyusa mangu ne giraba obumanyirivu olwa kiki kye buli, ne gitandika okulowooza ebirowoozo ebipya, era embagirawo ne gitambula okugenda mu bumanyirivu obupya. Kyotegeeza kiri nti teri ngeri emu eyeeyawudde ku batya ebintu ebirimu mu bulamu obw'oluvannyuma. Twaliyo amazima ag'olubeerera ago agaliwo wabweru w'endowooza zaffe. Tugenda mu maaso okutonda emizizo n'engero n'obumanyirivu bwe twezimbira mwe tokkiriza ne tukiyisaawo mu kufa kwaffe, era ne biyingira ne mu nsi yaffe eddako. Ddi we tusumululwa okuva mu kusiribwa? Ddi we tujja okumanya amazima? Awo olondera. Eyo ye yali ensonga ya firimu ya Robin Williams. Eyo y'ensonga gye tuli okukola wano. Abo okuyayaana kwabwe kwokka okuli okumanya amazima ag'olubeerera ag'ekyo kyonna ekiri, okutegeera ebitamanyiddwa ebisinga obunene, okumanya ensi esinga obunene be bakikola ye. Waliyo amazima gamu agasinga, waliyo ensi esemba, naye lubeerera ojja kufuna ng'ekyo ky'olonda nga tofuddeyo ku nsi eyo kyennyini, kubanga amazima gali nti oli kitonde eky'obwakatonda, nga mu bwakatonda oli mu kutonda ensi yo, ate nga wooli mu kugimanya mu bumanyirivu, kyokka olina okulonda okulekera okutonda ensi yo eya kinnoomu, era otandike okutegeera kw'ossa n'okumanya ensi engazi okusingawo eri awamu. Ojja kubeera n'omukisa ogw'embagirawo okukola ekyo. Abo abafiira mu mbeera y'okulonda ng'okwo, okuyaayaana ng'okwo, okwewaayo okwo era n'okumanya ng'okwo, bagenda mu bumanyirivu bw'okubeera ekimu omulundi gumu. Abalala bagenda mu bumanyirivu awo wokka singa nga era ddi we bayaayaanira okukikola kye kimu kyennyini, ddi omwoyo we gubeerera n'omubiri. Kyonna nsonga ya kuyaayaana, ya kulonda, ya kutonda, era oluvannyuma lwa byonna okutonda ekitatondeka ekyo kiri
obumanyirivu bw'ekyo ekyo ekyamala okutondebwa. Ono ye mutonzi atondeddwa, omutambuze atatambula, y'entandikwa n'enkomerero, ebyayita n'ebyoluvannyuma, endabika y'akati, ekiddako n'olubeerera kya buli kimu, ekyo kye muyita Katonda. Sijja kubalekulira, kyokka era sijja kubeekakaatikako, sikikolangako era sirikikola. Osobola okudda gye ndi mu kaseera konna w'oyagalidde, kati nga okyalina omubiri oba oluvannyuma ng'omaze okulekulira. Osobola okudda eri ekimu era omanye obutabeera gwe kinnoomu wonna bwe kikusanyusiza okukikola, era osobole okuddamu okutonda obumanyirivu bw'obuntu kinnoomu wonna w'oyagalidde. Osobola okumanya endabika yonna ey'ekyo kyonna ekiri eyo gy'oyagadde mu butundu bwakyo obusinga obutinyiinya oba obusinga obugazi. Osobola okumanya mu bumanyirivu obutonde obusinga obutono, obutonde obwaguuga. Nnyinza okumanya bumanyirivu akaweke k'ejjinja. Ye kirungi, kino oli mu kukifuna w'obeerera n'omubiri gw'omuntu, oli mu kumanya akatundu akatono ku kiramba. Ekyo kiri akatundu k'obutonde obutinyiinya, newankubadde mu ngeri yonna si obutonde obusingayo obutono obuliyo. Bw'obeera wabbali w'omubiri mu ekyo abamu kye bayita ensi y'omwoyo, ogaziya endaba emirundi lukunkumuli, mbagirawo ojja kulabika okumanya buli kimu, ojja kusobola okubeera buli kimu, ojja kubeera n'endaba engazi ey'ebintu ekinaakukkiriza okutegeera ekyo ky'otategeera kati. Ekimu ku by'ojja okutegeera kiri nti ate waliyo obutonde obunene okusingako awo. Ekyo kiri mbagirawo, ojja kubeera mulambulukufu nti ekyo kyonna ekiri ate era kinene nnyo okusukkuluma ensi gy'oli mu kumanya. Kino omulundi gumu kijja kukujjuza n'okuwuniikirira, n'okusuubira, okwewuunya, n'okukyamuukirira, essanyu n'okubabuukirira. Kuba olwo ojja kumanya era otegeere ekyo kye mmanyi ne kye ntegeera nti akazannyo tekakoma. Ndituuka mu kafo ak'amagezi agaddala. Mu kaseera k'oluvannyuma lw'okufa kwo oyinza okulonda okuddibwamu buli kibuuzo kye wali obadde nakyo, era weggulire eri ebibuuzo ebipya by'otalootangako nti byaliyo. Oyinza okulonda okumanya okubeera obumu n'ekyo ekiri kyonna ekiriyo, era ojja kubeera n'omukisa okusalawo kiki kye wandiyagadde okubeera okukola, kw'ossa n'ekyokuddako okufuna. Olonda okudda eri omubiri gwo ogwakayita, olonda okumanya obulamu nate nga oyita mu mubiri gw'omuntu, wabula ogw'ekika ekirala. Olonda okusigala wawoli mu nsi y'omwoyo ku mutendera gw'oli okufunako obumanyirivu. Olonda okweyongerayo okugenda ewala mu kumanya kwo n'obumanyirivu. Olonda okufiirwa ggwe ekikuyawula ku balala. Byonna omulundi gumu olwo ofuuke ekitundu ky'ekyo ekiri ekimu. Kiki ky'olonda? Lubeerera, ekyo kye kibuuzo kye nja okubeera nga nkubuuza. Lubeerera, ekyo kye kibuuzo ky'emmunyeenye, kuba ensi terina kyemanyi okuggyako okutuukiriza okwagala kwo okusingayo, okuyaayaana kwo okusingayo mu kikolwa. Era mukola ekyo mu buli kaseera, buli lunaku. Enjawulo wakati wo nange eri nti kino mu magezi go tokimanyi, nze nkimanyi. Mbuulira abooluganda bange bonna, abaagalwa bange bonna, tunaasisinkana nga mmaze okufa, era bannyamba okutegeera ekyo ekigenda mu maaso, nga abantu abamu we bagambye nti we bajja. Ndiddamu okukwatagana wamu n'abo abaatugendako, tulisobola okumala akaseera k'olubeerera ffenna wamu. Kiki ky'olonda? Olonda ebintu bino byonna okutuukawo, olwo we bijja okukola. Kale ntabuddwa. Oli mu kugamba nti ffenna tulina ebbeetu okukola nga bwe twagala, era ebbeetu lino ligendera ddala okusukkuluma okufa kwaffe. Ye, ekyo kye ndi mu kukugamba. Ekyo bwe kiba kituufu, olwo kitegeeza okwagala kwange kuteekeddwa okukwatagana n'okwange, bateekeddwa okubeera n'ekirowoozo kye kimu n'okuyaayaana ng'okwange kwe nnina we mbeerera nakwo, oba si ekyo tebajja kumbeererawo mu kaseera we nfiira okweyongerayo singa njagala okumala lubeerera yange nabo, ate omu oba ababiri ku bo ne bayagala okweyongerayo, oba omu ayagala okugenda waggulu n'okweyongera waggulu,
okugenda mu bumanyirivu bw'okuddamu okwegatta n'ekyo ekiri ekimu nga bw'okissaawo. Olwo kiki? Tewaliyo kukontana mu nsi. Waliyo ebintu ebyo ebirabika ng'okukontana ne mu mazima teri na kumu. Singa wajjawo embeera ng'eyo gy'olambulula, kibuuzo kirungi nnyo ate ekyo ekijja okutuukawo kiri nti mwembi mujja kusobola okubeera nga mufuna kye mulonda. Fembi, mwembi. Nyinza okubuuza batya? Oyinza. Kale batya? Ekirowoozo kyo kiri kiki ku Katonda? Olowooza ndi mu kifo kimu era mu kifo kimu kyokka? Nedda, ndowooza oli buli wamu omulundi gumu. Nzikiriza Katonda abunye buli wamu. Kale oli mutuufu ku ekyo. Tewaliyo wantu na wamu nze wessiri. Kino okitegeera? Ndowooza. Kirungi. Kati olwo kiki ekikuleetera okulowooza nti kirina enjawulo ku ggwe? Kubanga oli Katonda ate nze ndi muntu buntu. Nja tukyalidde ku kino ekintu ky'omuntu obuntu. Kale kaŋŋambe ku lw'embuuza eno nti nange ndi Katonda oba kale nakolebwa mu birungo bye bimu nga ebya Katonda, olwo oli kuŋŋamba nti nange nze nsobola okubeera buli wamu obudde bwonna. Kyonna nsonga busonga y'ekyo okutegeera kw'okusalawo eky'okutwalanga ekyaddala mu ekyo ky'oyinza okuyita ensi y'omwoyo. Kyonna ky'osobola okuteebereza osobola okukifuna bumanyirivu bwo. Kati singa oyagala okwemanya bumanyirivu gwo mwennyini nga okubeera omwoyo ogumu mu kifo kimu mu kaseera kamu, osobola okukola ekyo. Kyokka singa oyagala okumanya mu bumanyirivu omwoyo gwo okubeera omugazi okusinga ku ekyo, okubeera mu kifo ekisukkuluma ekimu mu kaseera akamu, osobola okukola ekyo nakyo. Ddala osobola okumanya bumanyirivu omwoyo gwo okubeera awantu wonna w'oyagadde mu kaseera konna. Ekyo kiri lwakuba mu mazima waliyo akaseera kamu kokka kosa n'akafo kamu kokka era okalimu konna lubeerera. Osobola n'olwekyo okumanya bumanyirivu ekitundu kyonna oba ebitundu ebyakyo wonna w'oyagalidde. Kati singa njagala abooluganda bange okubeera nange naye omu ku bo ayagala kubeera kitundu kya kyonna ekyo ekiri awantu awamu awalala, kiki olwo? Tekisoboka gy'oli kosa n'abooluganda lwo obutayagala ekintu kye kimu. Gwe nange n'abooluganda lwo nange ffenna tuli kimu era ffe bamu. Ekikolwa kyo kyennyini okuyaayaanira ekintu ekimu kye kikolwa kyennyini ekyange okuyaayaanira ekintu ekimu. Okusinziira nti oli bubeezi nze nga ozannya obumanyirivu obuyitibwa okuyaayaana, n'olwekyo ekyo ky'oyaayaanira kye njaayaanira. Abooluganda bo kosa nange era tuli kimu era ffe bamu, n'olwekyo ekyo kye ndi mu kuyaayaanira kibayaayaanira. Olwo kigoberera era ky'oyaayaanira abooluganda lwo nabo kye bali okuyaayaanira. Ku nsi era kituufu nti mwenna muyaayaanira ekintu kye kimu. Muyaayaanira eddembe, muyaayaanira obuwanguzi, muyaayaanira essanyu, muyaayaanira okujulizibwa, muyaayaanira okukkuta n'okweyolesa mu mirimu gyammwe, omukwano mu bulamu bwammwe, omubiri omulamu. Mwenna mwagala ekintu kye kimu. Oza kino kyagwawo bugwe? Si we kiri, y'engeri obulamu gye bukolamu. Ekyo ndi mu kukikunnyonnyola gy'oli katikati. Kati ekintu kimu kyokka eky'enjawulo ku lukalu okuva ku ngeri gye kirimu mu ekyo ky'oyita ensi y'omwoyo kiri nti ku lukalu newankubadde mwenna muyaayaanira ekintu kye kimu, mwenna mulina ebirowoozo eby'enjawulo ku batya we mugenda okukifunamu. N'olwekyo mwenna muli mu kugenda amakubo ag'enjawulo nga munoonya ekintu kye kimu. Kiri bino ebirowoozo eby'enjawulo bye bizadde ebibala ebyawukana. Ebirowoozo bino biyinza okuyitibwa ebirowoozo ebivujjirira. Kino nakikugambako gye bwayita ye mu kitabo ekisooka. Ekirowoozo ekimu abasinga ku mmwe kye mugabana ly'eggezi lyammwe ery'obutamala. Bangi ku mmwe mukkiriza okuva ku kikolo ky'okubeera kwammwe nti teri bubeezi kimala, teri kintu na kimu kimala, teriyo mukwano gumala, teriyo sente zimala, teri mmere emala, teri ngoye zimala, teri nnyumba emala, teri budde bumala, teri birowoozo birungi bimala okugenda okwetooloola, era mu butuufu teriyo ggwe amala okugenda okwetooloola.
kino ekirowoozo ekivujjirira kikuleetedde okukozesa enteekateeka zonna kw'ossa n'obukodyo mu kunoonya okufuna ekyo ky'olowooza nti tekiriiyo kimala. Zino enteekateeka ze wandisudde singa wali mulambulukufu nti waaliyo ekimala ku lwa buli omu. Ekyo kyonna ekyo ky'oyaayaanira. Mu ekyo ky'oyita eggulu, ebirowoozo byo eby'obutamala bibula, kubanga ofuuka mulambulukufu nti tewaliiyo njawulo wakati wo na buli kimu ekirala ky'oyaayaanira. Oli mulambulukufu nti waliyo ekisukkuluma ekimala ku ggwe. Oli mulambulukufu nti osobola okubeera mu kifo ekisukkuluma ekimu mu kaseera akamu akaweereddwa. N'olwekyo tewaliyo nsonga lwaki tuyaayaanira ekyo muganda wo ky'ayagala, obutalonda ekyo mwannyinawo ky'alonda. Singa bakwetaga mu kafo kaabwe mu kaseera we bafiirira, ekirowoozo kyokka ku ggwe kikukoowoola gye bali, era tolina nsonga ya butadduuka gye bali, okusinziira nti okugenda kwo gye bali tekirina kye kikuggyako ku ekyo ky'obadde okola. Eno embeera ey'obutabeera na nsonga ya kugamba nedda y'embeera mwembeera akaseera konna. Wali okiwuliddeko nga kyogerwa era kituufu, Katonda tagamba nedda. Mwenna nja kubawa kyennyini kye muyaayaanira lubeerera, ng'era wenkoze okuva ku ntandikwa y'obudde.